Amma nkwanirizaako gwe yenna yeekumira ku Yugi Updates TV yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo era ngenda amaaso n'okukubiriza gwe atanakuba ng'osubscribinga ku Yugi Updates TV ngenda amaaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga. Kaakati ono oluvannyuma lw'okugobwa mu ggwanga erya Canada omukyala amanyikiddwa nga Joylus Aceng abadde ambassador wa Uganda eri mu Canada. Jjukira ebbanga lyekulungudde bukyanga bamuwandiikira oba bamusongamu olunwe alekulire eggwanga erya Canada olw'emize gye emibi gye yali atandise okweyisa mu ngeri y'ebyobufuzi. Ate nga ddyo eggwanga erya Canada nga ddyo ekintu kye baali tebakkiriziganya nakyo. Era ne basalawo kubanga bamutikka mangu bamudiployinga asobole okuba ng'akomawo ewaka ewaabwe ku butaka. Kaakati ono yakomyewo era wenjogerera ali ku butaka mu Uganda. Naye wuuno afuddeyo mu ngeri y'okwekaza n'agamba nti nno kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amaze okuntesitinga alabye nga ndi patriotic mulungi nnyo mu bintu by'obufuzi. So yandibadde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni anoonyeza w'abanteeka ewalala ggwanga ki eddaala ly'abanteekamu nsobole okubeera ambassador. Kati waliwo abantu abamu nga bo naturally baba batumbaavu. Kati ng'omukyalo ono okola statement ng'eyo yasinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter ogwa X kwe yatadde statements ezo. Naye nze njagala okujjukiza abakulembeze baffe wamma. Gwe yenna ambassador mu ggwanga yonna gy'oli gye baakulondera. Kasita bakulonda ne bakussa mu ggwanga lyonna. Njagala okutegeeza gwabanga omukulembeze mu ggwanga eryo, gwaba omukulembeze wa Uganda mu ggwanga eryo gye baba bakusindise. Embassy kitegeeza ekitebe ekiri mu ggwanga erimu. Kati enneekulungula gye baba bakuwaddeko kitegeeza oba osimbyewo amakanda eryo liba ggwanga ddamba. Kitegeeza ggwe oba pulezidenti waalyo. Y'ensonga waaki bakuwa obwambasada. Obeera pulezidenti mulamba. Kaakati gwe yenna nga walondebwa okubeera ambasada mu ggwanga lyonna gye wateekebwa. Njagala okimanyi okuva ne kaakati nzikiriza nkutangaaze tosindikibwa mu ggwanga eryo ng'oweereza Pulezidenti Museveni oba pulezidenti w'eggwanga eryo bali kusukumyemu. Oba okulembera abantu bannansi banno abali mu ggwanga eryo gy'oba osindikiddwamu. Oba tuli bumu? Oba omukulembeze aba tasosola, taba talina kusosola mukulembeze w'eggwanga. Kakitegeeze oba ofuuse mukulembeze w'eggwanga eryo eryadiployingibwa mu state eyo gy'obeera. So mu bantu bonna oba olina bakwata kyenkanyinkanya ate oba tolina kwenyigira mu nsonga ya byabufuzi wadde n'emu newankubadde omukulembeze yaba yakulonda n'akudiployingayo. Ensonga zonna oba olina zikwasa kyenkanyinkanyi. Oba kibiina ki oba abazze ba kibiina ki kabe ba People Power, FDC, NRM bonna olina kubeera neutral gye bali. Ono kimanya nti okulembera abantu abali mu state eyo. Kitegeeza gwe akuta obuvunaanyizibwa kyonna ekikyamu ekigenda mu maaso ekituuka ku munnansi munno ali eyo gwe aba akivunaanyizibwako. Era omuntu kasita abeera ng'ali mu state tugeze Canada nga mulimu embassy oba ekitebe kya Uganda eyo nazza omusango mu ggwanga eryo erya Canada n'amala adduka n'asukka ekigere n'ayingira embassy eyo, kiba kitegeeza kati eri eggwanga erya Canada terikyamulinako buvunaanyizibwa wabula aba ayingidde ensi ye. Era ekitebe kya embassy yadde mukwata n'emutika n'emudiployinga n'emuzza ewaabwe ku butaka. Wabula ggwe eggwanga lya Canada oba tokyalina buyinza na kulumbagana embassy eyo kitebe ekyo osobole okuba ng'okukunyulayo omuntu
abagenze maaso n'okukuzza omusango mu ggwanga eryo biba bikomye. Awo eggwanga lya Canada kitegeeza libeera kiyite out of jurisdictions. Ekyo kibeera wabweru bw'amateeka gaayo eba terina kubanga eyingira ensonga ezitazikwatako. Kitegeeza oli eno mu ggwanga gy'abaddukuddemu embasa batalinaayo musango. Kitegeeza emisango yagiddiza mu ggwanga ddala, kati ali mu ggwanga ddala. Kati ensi eyo eba terina ngeri ki gyerumbaganamu embasa eyo. Kaakati kiba kya kitumbaavu nnyo ng'ono omukyala waavuddeyo n'ayogera n'agamba nti bandabye bye nakoze, bamaze okungezesa ndi patriotic mulungi nnyo mu byobufuzi, bandiploying mu ggwanga endala mbeere ambassador. Era omukulembeze wanaawuliriza ekyo tujja tandika nayo mukubiramu ddala ebituli eby'amaanyi, kubanga ambassador yenna mu ggwanga gye baba musindise tabeera ambassador wa pulezidenti w'eggwanga, abeera ambassador w'abantu, abeera mukulembeze w'abantu bannansi banne abali mu ggwanga eryo gye baba musindise okubeera ambassador. Kaakati gye bujjuddeko n'omukyalo ono emabegako awo amanyikiddwa nga Joyce Aceng abadde ambassador mu ggwanga erya Canada. Tujjukira bulungi nnyo ng'agenda mu maaso n'okwenyigira mu keegugumbo oba mu beekalakaasa abaali e Canada nga bagezaako okuwakanya ensonga ezigenda obukyamu mu ggwanga erya Uganda. Tujjukira bulungi nnyo bajja ku kitebe kyabwe ne beekalakaasa, omukyalo ono n'adiployinga amagye poliisi y'e Canada esobole okugumbulula bano abeekalakaasi batwalibwe mu makomera. Ekintu Prime Minister ow'e Canada kye yatunula n'agamba nti nno ffe wano si weetuti we tukola, era ffe buli muntu wano tumuyisa kyenkanyinkanyi. Okubeera ambassador mu ggwanga lyaffe kitegeeza olina kubeera nyuto, tolina kubanga weekubidde. Kati obadde tolina nsonga ekwatisa beekalakaasi bano baleetera poliisi bakwata, kuba babadde n'ensonga ezibaluma ate balina rights wano nga waffe mu ggwanga erya Canada. Tukuuma ligase ssaako ne demokurasiya gye tupromotinga mu ggwanga lyaffe. N'olw'ensonga eyo baamuwandiikira asobole okuba ng'akwatamu ebibye n'ebyanguwa abeere ng'addayo ewaabwe ku butaka mu Uganda bunnambiro nga n'akatayi tekannasala, era baamutikka ku nnyonyi bwe njogerera ali mu ggwanga erya Uganda. Lwa nsobi emu kugamba nti nno bwe baba bakutadde ewantu tugezeho omukulembeze, gulowooza okwenyigira mu bwegugumbiro kye kijja okukuumira mu kifo ekyo ky'obeera olimu, so noweerabira nti n'amagezi n'okutegeera n'okubalansinga wisdom nakyo kijja kukuyambako okuba nga kikuumira mu kifo ekyo ky'obeera osindikiddwamu. Kati kino kitwale nga kyakulabula eri bambasada bonna bali mu mawanga amalala okwetwala nga bo bye bakamala byonna byonna. Ambassador ono General Joyce Aceng yeerabira nti no President Museveni si yakulira eggwanga lya Canada, si yafuga mu ggwanga erya Canada. Ekyo yali alina okuba ng'akitegeera. Era President Museveni ku nsonga eyo we yamutuukako wawulira ng'avaayo ng'agamba nti Canada beeyisizza bubi nnyo okuba nga bakoze ekikolwa eky'okutikka Joyce Aceng okumuzza ku butaka ewaabwe olw'ebyo byali akoze bye batakkirizaganya nabyo nga bo bannansi, okusinziira ku ligasi gye bapromotinga ne demokurasiya gye bapromotinga mu ggwanga lyabwe erya North America erya Canada. Kati bwe njogerera ono baamutisse dda, ali waka yatuuse ku butaka naye yabadde yakatuuka ku butaka n'agamba nti kasi President Museveni andabye byenkoze ebirungi, kitegeeza eri abadde akolera President Museveni si bantu. Ate ng'ensonga eyamusindikibwayo bannansi banne. Kati sawa zino ali wano ayagayaga alinda wa gye banamudiployinga ewalala mu ggwanga eddala. Kati sisuubira nti waliyo eggwanga n'erimu eriyinza okukkiriza ono omukyala okuyingira mu ggwanga lyabwe asaavingeyo nga ambasada wa Uganda olw'emize gye egimaze okuba nga gimanyibwa. Kitegeeza aba amaze okweteekako reputation enkyamu mu bulamu bwe bwonna bwonna, ekintu ky'atamanyi. So abakulembeze bannaffe mukole bye mukola nga muteekamu amagezi, mukole bye mukola nga mulowooza nnyo. Temulowooza nti nno bye mukolera mukolera President Museveni, mukolera ggwanga lyammwe.
ekikyamu kyonna kye mukola muba muwabya ggwanga lyammwe. Amma weebale ggwe eyeekumira ku Yugi Updates TV kubeerako n'otuwuliriza, kutegeeza genda mu maaso n'okuba nga otusubscribingako, sharinga, commentinga, tusobole okuba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange. Tubaagala nnyo, mbagaliza weekend ennungi.